ekiri Entebbe kifumba mutuku. Generali Yoweri Kaguta tibahabulwa ate mugamba teyetegekedde akafo mu makomera g'eggwanga. Wuuno ayina enteekateeka empya gy'ataddeyo. Eggulire ndiina eryo mu bujjuvu ngenda kubeera ng'ate ndikuwa olyote buliro. Enkyukakyuka ekoleddwa nate mu byokwerinda by'eggwanga mu ggye lya UPDF. Omukyala Jeno Bayina abaabo y'omu ku abo abeewuutidde ebifo eby'oku mwanjo. Enkyukakyuka eno ejjidde mukadde nga mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa yeeteekerateekera akalulu ka bonna ak'omwaka 2026. Nali wano ne mbagamba nti mujja kubiraba ebintu nga byekola byokka. Kati mulaba enteekateeka yonna gye bayina eyongera kubalaga nti nno akaliro bakawulira. Ate mu Tokyo Japan, bannayuganda abali mu ggwanga eryo nabo bongedde oteekawo embeera etali ya bulijjo nga baakeegugunga ennaku 2 emabega n'olwaleero nate beegolodde bwa ntogo. Akatambi ako nkayina nako tugenda kubeera ng'ate tukafuna tukoote buliro. Njatandika n'okutumirako yonna gy'ompulira nti webala okubeera nga nate weekuumidde ku mukutu. Lugabaye bala kumpeeredde obulamu olwaleero ne buwungeera ng'oli omu ku abo batemya obukofu abafiiriddwa abantu bammwe. Mukama Katonda batuwere ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongera okubagumya olunaku lw'enkya lubeere yaddeyaddeko ng'omubi omweru. Gye buvuddeko twali twogera ku nteekateeka mwami Yoweri Kaguta tibahabulwa gy'alina eri amakomera g'eggwanga Uganda. Bangi abaali bagoberera abalaba programu eyo maybe baali babiyita bya lubalaato ng'abakulu abakungu ba gavumenti ku bulyake obuyitiridde baali balina enteekateeka gye balina okubateekerateekera obufo bwabwe mu makomera g'eggwanga ag'enjawulo. Munnange byayogerwako ng'ebyolwali n'ekirabika ebyayogererwako ng'olredde ab'ebyokwerinda abo abakulembera amakomera balina enteekateeka ey'omuggundu era ng'enteekateeka yaabwe bagyogererako yali yatandika dda. Omanyi Generali Yoweri Kaguta tibahabulwa abamukolera ebbanga lyonna babadde nga bajja batetenkanya bawatanya engeri gye bagenda okunyagululamu bannayuganda. Buli we babulwa omuwaato we banyagululira bannayuganda lwakiri bateekawo pulojekiti ey'ekimpatiire ey'amangu kwe banaakwatira omudidi gw'abannayuganda bagukolemu bye baagala mu nteekateeka y'okwerimbikira mu kulaakulanya ekitongole ekimu oba regioni emu ey'eggwanga. Kakati n'ekitongole eky'amakomera mu ggwanga lino engeri gye kiri nti amakomera gongedde okujjula abakungu ba gavumenti abakulu munnange babateekerateekedde obufo bwe bagenda okwebakanga. Buno nga mulimu kaabuyonjo, buno nga mulimu ebitanda ebirungi, buno nga bulimu buli kimu, buli fully furnished nga buteekerwateekeddwa mu makomera ag'enjawulo okwetooloola eggwanga gye banaaba bakwatiddwa ne baggalirwa abakungu ba gavumenti. Era mbu intention eri nti abakungu ba gavumenti bangi abayitiridde okukwatibwa naye ng'ate beetaaga okubeera nga batwalibwa ng'ab'enjawulo mu makomera gye babeera. Uganda eyina ennaku ne bafuna obulamu bwa kaweweevu mu makomera. Abakungu abanyaguludde bannayuganda nga bannayuganda abakwatibwa olw'okwogera okukubanyagulula bakubwa miggo babeera mu Tokya Chamber. Babakungu abakwatiddwa ku bulyake n'obubbi mubateekerateekedde rumu mwe bagenda ng'okwebaka ku bitanda gali kwoleka babeerenga mu nju nga buli kimu kyonna mu ekiri nga balinga abatali mu kkomera. But in my own opinion, on the other hand, mwami tibahabulwa yandibanga ali mu kweteekerateekera kaduukuluke. Oba oli awo n'ak'abantu ba famire ye kubanga tamanyi bulungi feeti ye, tamanyi kiddako mu mwaka ogujja ogwa 2026. Kubanga akimanyi bulungi nnyo nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine n'amala wangula akalulu ka 2026 ate nga bwe kigenda okuba n'alangirirwa ne oba talangirirwa bakama nga tamulangiridde amanyi nti international community ne pressure okuva mu mawanga gatwetoolodde ewagira enkyukakyuka egenda kuyitirira obungi era yandifundikira nga galiwula mabega w'emitayimbwa. Kati alina okweteekerateekerayo akafo ke bagenda omumuteerayo. Bwe tubyogerako nno nga tumwenya mwandibiyita ebyolwali naye nga truth be told abakulu bali eri ngeno tukaaba nti nno budget twetaaga obuwumbi n'obuwumbi obutabalika. Twetaaga trillion 72 ofulfillinga budget. Ebimu ku bintu bye batadde mu budget kwe kweteekerateekera obuyumba obwabwe obulimu buli kimu mu makomera g'eggwanga. Naye ng'abaana abatalina kibavunaanibwa kati leero ba Edi Mutwe baakirewo kivumbi lugubadde gulina okuwulirwa ogwabwe mu bbendobendo ly'e Buddu balabo babaweebwa bail. Naye amawulire genda akafunako galaga nti
byawedde bwe bityo. Remember bakagulwako omupya wanekanyanya bakabaleeta ebbanga eritalidde ne mabega wiiki eri ewedde ne babaleeta awo ne babagulako bye babagulako ebipya mu kutendeka mu ngeri ya kinnamagye. Ne twewuunya mu jimu muno baateekamu training nti eno ya kinnamagye, eno y'abantu ba bulijjo. Nolwekyo ebintu nga bino bikolebwa mu ggwanga naye ne tubirabanga ebitaliiwo. On the other hand nga bwe nkugambye nti omumpembe yandibanga yeeteekateeka. Gana amakomera gajja ateekamu ebintu nti ebitategerekeka, gajja ayooyoota, alemereddwa okuyooyoota amalwaliro, alemereddwa okuyooyoota enguudo, alemereddwa okukola ku bya education, ayooyoota makomera jaggalira abaana baffe. Abakungu ba gavumenti bameka abakwatiddwa ne batayimbulwa? Bameka mutuweeyo? Bakungu ba gavumenti bameka abakwatiddwa ne mutabayimbula? Kuba mwe mubatuma okubba, mwe mubatuma okwenyigira mu bikolwa ebyokunyagulula bannayuganda. At the end of the day bwe bamala okunyagulula bannayuganda era mwe mubayirawo omubiri okuba defendinga. Bino nno bye bitutwala entakera okugendanga okulaga obutali bumativu yonna gye tutambulira. Akalira abakulu bano okumanyanga kaabayitiridde nako. Mbagambye ku ntandikwa ya vidiyo eno nga tetunnaba nagenda mu katambi kali eri akalimu eggulire erinnyonnyola ku buyumba bwe bateekateeka mu makomera g'eggwanga. Enkyukakyuka yakoleddwa Mumajje. Enkyukakyuka ne yakoleddwa Mumajje tebakulima nti yagendereddwamu ekirala. Beeteekerateekera, bakola reshuffle mu Mumajje okuggyawo abatabawagira, okuggyawo be beekengera. Era mulaba bannamagye kati engenda gye bagendamu etategeerekeka. Ekyo mukigenderere, ekyo twakibagamba ab'ebyokwerinda. Ndikirya jjo baakimutikka. Bwe munaalinda nti nno ekirungi bikwata ku gundi ffe tebitukwatako, ffe tebannatukangavvula bakangavvula bali, linda bwe balitandika okukwata mu nkambi yo ne batandika okukangavvula ababo. Obubinja buno bweyawudde mu Mumajje ebyokwerinda bya Uganda kyebuva byafuukira ddala kati ebyekiboggwe. Kubanga mulimu abaana n'ebyana mu UPDF, eriyo be bapromotinga, eriyo be bademotinga, eriyo be baretiring olw'empaka. Ebyo byonna biri mu ggye lya Uganda erya UPDF. Kati bwe twogerera okumanya nga Mwamiti Baabura yatidde n'ava ne mu kutya ne yeeraliikirira, ali mu kukola nkyukakyuka mu Mumajje mukadde nga kano mu mwaka guno gwokka. Kuva January mpaka gwa 8 enkyukakyuka eyakakolebwa mu Mumajje togibala. Abaakalitayalinga tobala, bayitirivu. Ninga lwaki bakikola kino? Bayina mentality nti eriyo bannamagye abatabirivingira mu kya mutabani waabwe. Bayina mentality n'obweraliikirivu nti eriyo bannamagye abajja okuyambako oludda oluvuganya mu budde buli obw'okulaga obutali bumativu. Era bayina mentality nti ebintu tebijja kutambula nga bwe baabibala. Mu kabanga mpawo kaaga byolekedde okubeefuulira. Kubanga mpawo kye bakoledde bannayuganda kye bagenda gamba nti kale kino tujja kukijjukira ku gavumenti eno, kye bagenda gamba nti gavumenti eno etukoledde kino. Kati gavumenti mu bweraliikirivu bwerimu. Leero egamba ntandikire wa? Ntandikire ku ki? Yenkyukakyuka eno gye mulaba ey'amagye entakera. Pressure nyingi okuva mu international community. Ekyo yagala Gaana Mwamiti Baabura e Bulaaya takyayinayo yadde amuyimirira mu mugongo. Ne Gaana amawanga amalala agalinganga agamulima nti gamuyimiridde mu mugongo nago ganoonya majority. Bwe ganaatuuka akadde nga talina majority nga bwe guli kati, era bamulindira wali mu 2026 kalulu. Ebintu ebimutabukako kyenva mbagamba nti bannange akalulu ako tukeetaaga. Tuleme kwogerako kwogere wabula tugende akalulu ako tukateekeyo tukalonde ate tukakuume. Omumpembe yeetaaga akalulu. Kye kimuleetedde okwewola buwumbi na buwumbi. Yagguddewo ekirombe kya gold eri mu bitundu by'e Busia. Naye mumanyi lwaki yakigguliddewo mu budde buno? Ayina ddiiru nnyingi, ayagala akutula eddiiru nnyingi nnyo n'Abachina n'Abarussia. Abeere nga byonna bya pulaninga bitambula nga bwe yabibala ayite mu kalulu ka 2026. Bw'abaayo akalulu akaali kamukaluubiridde kaatidde ke kalulu kano ke tugendamu aka 2026. N'olwekyo naffe kye tuva tugamba nti ffenna awamu nga bannayuganda buli ayina ettoffaali lyakwata n'agatta ku lutaba nako olw'eggulo. Bintu nno biringanga bya mpuna naye
mugwana bannayuganda ne mubigenderera nti yene engeri gye bababbamu mu lukujjukujju ng'ekitongole kiri ekya Uganda Police bwe kyali kinyagulula abantu mu kkubanga abantu omukka ogubalagala nga baggulawo n'olutalo ne bateeka akavuyo we katagwana. Lwaki? Nga baagala babeeko kye bajjayo mu kittavu kyabwe baweereko accountability nti atwakubye abantu omukka ogubalagala gwa bukadde 2. Olwo ba IGP ne ba AIGP baganyulwemu. Uganda weewuunya. Katumala ova mu katambi kano nkomewo. Kitandise okuzimba obusengo bw'ekikungu nga muno mwe bagenda okusibiranga abakungu ba government abazza emisango egibatwaza mu makomera. Akulira ekitongole ky'amakomera Dr. Johnson Byabashaija agambye nti mu kaseera kano bakazimba obusenga 36 mu komera ekitalya nga kuno kwe bagenda okwongera n'obulala mu komera eri embalala. Byabashaija agamba nti kino bakikoze olw'okuba nti abantu abamu ku baana babeera bagenda okusibibwa bankizo nnyo eri eggwanga ate nga abalala babeera ku ddaala lya bakama baabwe. Nabyo omusasi waffe abirina era kabituwe obujjuvu. Enfunda nnyingi abakungu ba gavumenti bazze bakwatibwa ku misango okuli okulya enguzi okwesa obi woofiisi ko n'emisango emirala ne basindikibwa amakomera okuli Luzira, Kitalya, Ngako, Gase ne Kigo. Kyokka newankubadde bano baabitiibwa abakulira ekitongole ky'amakomera bazze bakikkaatiriza nti mpawo nkizo eweebwa abakungu nga bano nga bali mu makomera bonna bayisibwa kyenkanyi awatali wadde okuweebwa akatiibwa. Kyokka olunaku olwaleero akulira ekitongole ky'amakomera Dr. Johnson Byabashaija agambye nti beekengedde embeera ng'eno kati basazeewo okutandika okuzimba obusengo obw'enjawulo ng'abakungu bwe banaasibirwanga mu ngeri y'ekikungu ejja mu kitiibwa kyabwe. I've had the rare opportunity and privilege of seeing my bosses become my clients, right from vice president to ministers, cabinet ministers, to generals, and I've also had the opportunity of seeing my clients become my bosses. Actually, one was released and immediately appointed the Minister of Internal Affairs. So I want us, all of us collectively, make sure that these facilities are humane, are habitable, just in case. Ono agambye nti mu kaseera kano bakazimba obusenga 36 ekitalya kyokka ng'enteekateeka ennene gye balina yakuzimba obulala mu kkomera eri embalala. We constructed a fair facility in Kitalya here, the Kitalya Minimax prison. I have got there about 36 single rooms, self-contained. We are also planning to build another one in Mbarara. We are already planning for it. It will also have those single rooms and whatnot. When we are doing these things, we are also thinking about ourselves. Obusengo bwogerwako bwakubamu buli kimu ekyetaagisa mu bulamu obwa bulijjo oba kiyite self-contained kiyamba abakungu okukola olw'omuyeyeko n'okwenyiga olw'omu ekituuka n'okuweebula ekitiibwa kyabwe. Tukitegedde nti mu kaseera kano ekitongole ky'amakomera kirina abasibe 745 mu makomera 269 ge balina mu ggwanga lyonna. Kyokka ku basibe bano 247 balwala endwadde z'emitwe nga bino byonna biva ku mbeera mbi mwe bawangaalira. Tulina abasibe bangi nnyo mu Uganda, amakomera tegakyasobola kutereka abantu abo. Ate mu basibe abangi baleeta nti babulabe eri abasibe. Kale n'atali yadde okwetooloola ngenda batwalirawo mu Tokyo, Japan, tumale okulaba ate bannayuganda bawangalira ku buuyi obwo embeera bo gye bataddewo. Programu eno nga bulijjo tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua gwe wenayina embeera muyita etali nnungi munoonyeko ku namba eweeri awo ajja kubeera ng'ate akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Tebakulimba nti enkyukakyuka ekolebwa Mumajje yakwonoona budde yonna ekoleddwa lwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Tebakulimba nti emivyo gino gyonna gye bali mu kukola gikolebwa lwakuba nti tewaliwo impact yonna eteereddwawo. Oyo ye Kyagulanyi naawe munnayuganda amugoberera. Enkyukakyuka eno yonna gye mulaba ebintu byonna ebikoleddwa bivudde ku maanyi Bobi Wine gatadde ku mumpembe Generali Tibahaburwa. Era olwaleero atamanyi mitawaana mwami Tibahaburwa gy'ayitamu entebe yagamba nti nno kaguje, yagamba nti nno wa kitalo, yagamba nti nno wa maanyi. Naye ne bakuwa obeereko mu bigere bya Tibahaburwa leero ofa kikutuko.
ofa togenderedde pressure kuyitirirako. Pressure mwami tibaabulwa gy'ayina eno baagulirira bamulimba ne bamubba. Baateekawo ab'ekimpatiira ab'ekiyaaye nti no bagenda muyirawo omubiri aguddewo ebibiina nabo banafu baluleba. N'ateekawo abantu okulwanagana ne Bobi Wine bonna bagwa tebannaba natandika kumukuba kigo. Kwegamba n'agulirira ebitongole ebyenjawulo n'agulirira ab'amawulire byonna nga bifattayo nga bifattogge. N'olwekyo baana ba maama amaanyi ge mutadde ku nnakyemalira ge njagala twongeremu. Abava mu mawanga ag'enjawulo e Bulaaya abawangaalirayo mwebale nnyo omulimu ogw'ettendo gwe mukola. Bambi temujjanga okwo mugukoledde ddala n'omutima gumu n'obumalirivu n'omwoyo gumu ogwa Uganda. Amaanyi gonna ge muteekamu n'obudde bwe mwokya Omukama Katonda yaba abatwongerera. Kamba twali mu katambi kano akabaganda baffe abali e Tokyo Japan nateera ate tulyoke tudiŋŋane mweddako. I'm on media. Right now we are in Tokyo, Yokohama, Kanagawa Prefecture. We are having a demonstration right now. Remember, our problem in Uganda is having a long-term time serving junta government, which is really taking long, a decade, a second one, a third one, the fourth one. We are starting our demonstration. Right now we are in Yokohama, Kanagawa Prefecture. We have got security. As you see, the Japan government has provided us with the police. And right on now, we are starting to move. We are starting to march. With the big security, we have the police, the Japan police. We are starting to move. We are watching, moving. We are moving. We are going right now. People are saying 40 years are so many. Museveni has to go. We have a security, and with us we are many are joining us. This is a live broadcast. 7 must go. We have the police with us here. We have the security, and we are starting to move. It's a big convoy. People are coming to join us. Right now, this is the Yokohama we are. It's the Tokyo International. It's called a TICAD, Tokyo International Culture and Development Association for Japan. Like you are saying, today the march has been really fine. Exonerated that we have big security. The police are more than ever before. Well, most of the people in this demonstration, they are all called People Power People, National Unity Platform. We have got so many parties within us, the well-wishers. We are many. We are moving on. The president of Uganda is expected to be in Tokyo, Japan, on the conference. Many people are insisting enough is enough. 40 years of brutality, political imprisonment, and many more. So we have got so many dictators in Africa. We have got one in Cameroon, but we are saying that the biggest junta government in Africa that has stolen all the wealth of Ugandans is that of the whole world is looking. The Japan is tentatively given security to the whole group people who are demonstrating. Right now, people are moving and they are coming up to demonstrate. Many more are coming to demonstrate. The demonstration is big.
As you see beside everywhere, the police has barricaded and given security everyone on board here. And as you see, we are walking. 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 They are marching. The march is on, demonstrating the dictator who came to Uganda as in a group of a junta. The army, the policemen, who have been militarized. People are saying enough is enough. They want to go back to their country, but the brutality, and here they march with a big security. The police is on here, and you are saying we are moving on, moving on. The police is walking. The police is walking, going to demonstrate. We are on a live broadcast in Tokyo here. The security has been put to existence, and everyone demonstrating here is secure. They are saying that the junta government that who came into power 1986 should go 40 years. The old man says he should rule more. But the Ugandans are saying he's not ruling anymore. They don't want him anymore. They don't need him. They need him no more. And here they're demonstrating. The police is also in custody of the people marching. They are marching. They are marching. They are marching to the TICAD. They are marching to the TICAD summit. As you are watching us, we are going on. They are moving. They are moving to demonstrate. The young and old are with us. They are saying Bobby Wine, the former artist, has to come into power. They claim that their votes was stolen in 2021. Brutality of many people. Whoever supports opposition is put to brutality. The nepotism in Africa, the nepotism of the junta, and the junta people commenting that they should go back home. They need to freedom. They are claiming for freedom. They are saying Museveni is enough. His term should end today. He should meet 26. Brutality. Brutality. Whoever opposes, like you are saying, they are saying this National Unity Platform should be the presidential candidate. Bobby Wine, KYAGULANYI SENTAMU should become the president. As you are saying, the international communities, the police, and everyone here, they are following up. This man-to-man marking, the police has put security into place. Man-to-man marking, as in no junta, no junta. They say the junta government should do whatever, get into whatever. For us to say, the junta is maximizing here, and the people are moving. They are moving. Alongside us is in Tokyo. Many security officers are in to safeguard people on the demonstration tonight and today. They are demonstrating the Ugandans in Tokyo, Japan. Kanagawa Prefecture, Yokohama, TICAD there. We are reporting what is happening. Please, people on my TV, keep watching. People are saying they want Bobby Wine. I don't know why, but we think General Museveni should release Colonel Kizza Besigye. People say Colonel Kizza Besigye and other political prisoners should be released. For they don't have arms. They are not betrayers of the city. They are not warriors. But he put them to jail because they had their idea. Like you are seeing these guys. They are at stake. Their lives are at stake. For if they are caught and registered, this money will
junta, you say they'll put well, we thank the Japan government and the police. There is a lot of security in this country, Japan, at Kanagawa Prefecture, Yokohama. As you were saying, many people are joining. Others are coming on the way. They are coming to join. The security is tight. For, as you see, look at the tarmac. Look at the buildings in Japan. This is a first world country where the rule of law is. We have security, and everyone that has showed up today for demonstration is having pro-plus security. We are demonstrating, going to the T-card, like you're saying, people are crying, lamenting for freedom. They are lamenting, crying for freedom. The political prisoners, they are going to where? The Ugandan dictator, the junta man. They are saying the junta man should go. They say they should go. The corruption. Just imagine the highway that was made, is said to be the most expensive highway in the whole world, taking so much money. These guys are fond of embezzlement of the fund. Right now, the security has requested people. This is the stop point, and we are in the vicinity of the hotels where the heads of African development, the TCAD have staged. So this is the stopping point, and people are going to address. They are going to address their problem as to why they are demonstrating. We are demonstrating. The security is tight due to the Tokyo International Culture and Development TCAD. Yeah, the security is tight here. Remember, the heads of states of Africa are around here, but well, and people are going to have personal speeches and they manifest their grief as they talk. Right now we have this gentleman also. They are requesting Museveni not how to be funded. But remember, the security is tight here. If I can show you back there, the security is tight, and the police, they are here in number. Just look, have a look at Tokyo. This is one of the most beautiful countries in Asia, and all heads of states are lodged up here by the Tokyo government. But right now, people have come express their grief against the junta government. Right on now, we're having speeches next. Thank you, my viewers on the screen. We wish to be seeing us and have our points mentioned before we go to the protest vote. Yeah, we are going to the protest vote, and people are protesting from Asia right now. The first world country where security has been paramount to every person. There are no juntas here. All these people are educated security officers. They're having us at security, and they're holding us accountable for insecurity. Right now, people are going to have their speeches, personal speech, and they're having their personal griefs as we are watching. You people watching my TV, you should be listening to the next. Yeah, the security is tight. Many police officers here are keeping us secure, as people are going to have their grief aired out here on Facebook. And remember, Facebook was shut down because this gentleman, the junta head, does not like Facebook to air out people's grief. Over now, we're having the next speeches. People are saying, so one is saying, say no to corruption. Museveni must go. And Museveni must go. JICA hold Uganda government accountable for misuse of aid from Japan. Uganda government free all political prisoners. Museveni free all political prisoners. This is the request of the diaspora people in Tokyo. They would have been showing up so many, but remember, today has been a working day. Some happen to have offs, and they are here to demonstrate under the security that was permitted by the government.
They are saying there should not be noisy since the heads of state are at stake. Big security has been laid for the heads of state here, coming from Africa. The demonstration is been requested not to be loud since the head of states are assembling. Security, you're seeing all those people with the white helmets are police officers, but remember in Japan, the police